Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kawanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nsaba atwajjukanyeeko ku bino nabyo ate tubimanye obadde okimanyi munnange nti amannya g'ebika agamu gagenda gafa so nga ate okufa kwago nkuba kwoleka akufa kwazimu ku mpisa zaffe n'obulombolombo ko n'ebyafaayo byaffe nga Abaganda. Abanoonyereza abajja bandigaziyizza ku mulimu guno gwe tutandise wano ku nsi Buganda sinakindi n'okuzuula ebyafaayo by'amannya bye tuyinza obutakuwonako wano era nzikiriza olwaleero nkuwe amannya n'amakulu gaago naawe ogamanye otuume erinnya ng'omanyi kye litegeeza anti munnange bagamba anamma owuwe nti leka abeebweru bamale okulya ate nze sijja kukola bwe ntyo kantandike n'amannya gano Mukwaya n'Endamukwaya. Amannya gano g'abantu abeddira embogo ekyo okimanye okuva leero nga gava mu kigambo okwaya ekyakozesebwanga ennyo mu lulimi lw'entabaalo. Abatabaazi baabanga ne kibayita okwaya emmere. Abasajja be baayitanga abaayi baatambulatambulanga era bwe baasanganga emmere yonna gye beetaaga nga tebasaba wabula nga bagikwata bukwasi ne basiba ne batuwalira abatabaazi. Kuno nno munnange kwe baayitanga okwaya. Oyinza okugamba nti Mukwaya n'Endamukwaya gategeeza abantu abanoonyeza abatabaazi emmere mu lutabaalo. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.